Nyabo bannamawulire njagala okubaaniriza mu lukungaana luno olw'ebyafaayo olw'amawulire. Yenze Kayiira Kizito Luwere munnamateeka amanyiddwa ennyo mu ggwanga lino. Basebo ne bannyabo tutunuulira Electoral Commission n'enteekateeka ey'akalulu kano akagenda mu maaso. Tutunuulidde ekibuuzo ekinene nti ddala Electoral Commission erina obwetengereze mu kuteekateeka akalulu kano akabindabinda. President Museveni ya appointing authority yalonda chairperson wa Electoral Commission ate naye nga candidate. Nolwekyo kubanga ye president candidate ate nga yatulondera chairman wa Electoral Commission, tetusuubirayo kantu n'omwana omuto. Bannamateeka tugamba nti ze prima facie case n'omwana omuto akiraba nti musajja mukulu Byabakama Justice tasobola kuteekateeka kalulu nga tagoberedde biragiro bya mukama we eyamulonda. Ensonga ey'okubiri mu nkola efaanaganako bw'etyo obukulembeze bw'eggwanga lino Uganda next ssemateeka asinziira to the wills of the people nga bannansi bwe baagadde. Naye mu kino eddembe lyabwebange mu kulonda akalulu kano terisobola kubeerawo kubanga musajja mukulu Byabakama tasobola kubawa ddembe lyabwe. Ensonga endala enkulu mu campaign eno ye musajja mukulu Byabakama okuteeka partisan politics mu electoral democracy mu Uganda. Ne tutunuulira ng'ateekateeka okulonda abasirikale abajaasi ab'ennyoto abawaggulu ne beetaba mu palamenti ya Uganda, ate nga ssemateeka tekkiriza abajaasi bonna kwenyigira mu byobufuzi ebyawulayawula abaki nosanga nga nabo baparticipate nga bagamba nti tusalawo NRM egambye etya, nabo ne basalawo okulonda ne kubeera nti balonze ku lwa saidi ya Museveni ng'ate palamenti ya Uganda eteekeddwa okuba bannamagye tebateekeddwa kwetaba mu byabufuzi byawulawayawula mu bantu. N'olwekyo ekyo kikyamu era tukivumirira. Point endala gye twagala okugyayo nti obufuzi bwa Uganda tebuteekeddwa kutwalibwa abantu abatono abo ab'olubatu abakwata emmundu ne bagenda mu maaso okufugira abantu ku mudumu gw'emmundu. Emmundu ne zibeera mu palamenti ya Uganda, emmundu ne zibeera mu Electoral Commission, emmundu ne zibeera buli wamu, buli muntu waalinnye ekigere. N'olwekyo twagala okuvaayo nga twegasse wamu ne Conservative Party okuvumirira enkola eno ate n'okulangirira okumakinga sure we uphold the rule of law mu ggwanga lino. N'akantu akalala ke mbadde njagala okukoonako y'ensonga y'okusasula miliyoni 20. Tewali muntu asobola kugamba nti ba individual abavuddeyo okwenyigira mu office ennene ya president obasasuze miliyoni 20 obateekeko ekirala beetoolola eggwanga banoonye emikono mu district ezisuka 10. Bantu batono nnyo mu ggwanga wano abasobola okukola ekintu ekyo okunoonya emikono mu district 10 eza Uganda. Ate okibateekeko obasasuze ne miliyoni 20 emiliyoni 20 ng'ate Electoral Commission di Parliament yayisa budget erimu billions and billions of money okufacilitating electoral process. N'olwekyo ekyo nakyo tukivumirira. Fe nganze omu ku bapulida tugenda kwegatta ne Conservative Party okuteekayo constitutional petition mu kooti etaputa ssemateeka okusalawo ku nkola zino zonna ezityobola eddembe ly'obuntu ezikolebwa mu Electoral Commission. Constitutional Court ekola okutaputa ate tufune ewe eddoboozi eritambulira ku system eza ssemateeka wa Uganda. Ku lwa Katonda n'ensi yange Yenze Kayiira Kizito Luwere. Ogera mu bumpimpi nga nsooka okubagamba nti neewunya nnyo omusajja pulezidenti waffe Museveni yagenda mu nsiko okulwanirira okulonda okutuufu mu Uganda. Ne wetwogerera kaakati okulonda kukyaganya okujja. Electoral Commission nesaba abantu miliyoni 2 okwesimbawo ku bwa pulezidenti. Ebeetegeeza eyagala tulemesa ate nga ffe bannannyini buyinza. We can knock out that Electoral Commission, that amorphous institution which fails to understand the magnitude of democracy among the people of Uganda. Njagala okubategeeza nti ekibiina kya Conservative Party era nebaza nnyo omusajja wange Mabirizi
eyayise olukiiko luno era n'enkuŋŋaana ze zimu ezabadde ayita okulaba nti alumiriddwa banne abasigala ebbali tibazza musango era ekyaleeta abantu abangi mu senior competition for the presidency in Uganda which is unequaled was because obukulembeze n'obufuzi bwa Uganda bwafa dda olw'obutaagala Idi Amin wakubiri kujja kwe kugamba nti nedda kampita abantu bano abalekebwa ebbali tusiteme empenda okulaba nti ekintu kino tukyaŋŋanga naye okujja kw'abantu abangi abavuganya kuba president kyali kiraga nti abasinga obungi bakoye enfuga eri mu ddiiro ate nga tibaagala Idi Amin wakubiri. Nze njogera John Ken Lukyamuzi n'olwekyo nze newunya President Museveni yamanya nti Sempewa recommendations Odoki recommendations zonna zamaliriza okukola inquiry nga ziraga nti bannayuganda bakoye unitary system of government baagala federal system of government ne bwetandika nga ntonotono naye nga si ya bulimba eno gyeyasa mu ddiiro eya regional tier kyali kya bulimba yayisibwa mu palamenti ey'omusanvu nga regional tier naye omukyalo oyo akola nga parliamentary council tumwebaza nnyo mukubire mu ngalo yayita speaker n'amugamba nti ekiwandiiko kye mumpeereza nga kiri amofasi otegeeza ki bw'ogamba nti regional tier it is a meaningless slogan tekirina makulu mukifuule regional government n'atulwanirira ng'ate tadibeetinze ku floor of the house omukyalo oyo mutuukirivu mumukubire mu ngalo. Olwekyo tugamba President Museveni bannayuganda bwe babanga bannanyini buyinza lwaki obalimba n'obabuzaabuza okuteekawo oba totegeera federalism lwaki wataddewo minister in charge of Karamoja, minister in charge of Kampala, minister in charge of Northern Uganda, minister in charge of Bunyoro, minister in charge of Teso. What are you talking about? Lwaki obuzaabuza bannansi ate nga be bannanyini buyinza ebyo tubiganye twagala okumulundi guno mu parliament eddako eye12 tugende mu parliament tukole proposal nga twagala okuwameninga provisions zino esooka 178 176 5 9 tugezeeko okufuna a semblance of regional governance ne bwe tutandika empolampola naye nga si bya bulimba kuteekawo nti ate district esobola okusoloza omusolo naye ate region tesobola. Ebyo bibateeka mu constitution era bannayuganda ne babigaana up to now regional tier eri redundant. Mwebale kuzuukuka. This is your country, this is your government, you have a right to amend things to the right conditions. Njagala okumaliriza nga ngamba nti President Yoweri Kaguta Museveni otufuze bubi kubanga electoral commission byekola kaakati biragira ddala ntuzeeyo eri emabega Obote owali Obote ebyo twali tulowooza nti wamatira nti ekyokukola kye kino naye otuzeeyo emabega wagenda Luweero olinga nga atandigenze Luweero tukyali mu ddubi duka akomawo tetujja kukkiriza bino okubeerawo kyetuva tugamba nti abaguddewo olutalo olw'okwenunula proper ye Conservative Party mu ngeri yaffe entonotono tujja kukulembera omumuli okulaba this country changes for the good of all. Abakumi final statement gye twagala okukola ekisooka kya byonna tukyennyamira olwa gavumenti eno eya President Museveni obutabeera fair eri ekibiina kya Conservative Party. Parliament ya Uganda yawa ssente ekibiina kino kikole emirimu gyakyo na guno gujwa ssente baganye okuzituwa kitegeeza batutya nnyo naye balabye nnyo kubanga tujja balinnya akagere buli we tugenda okuba olukiiko mu Uganda yonna mu campaign eno bwa president tujja kulonkoma gavumenti eno obutabeera fair okuba nti ekibiina kya Conservative Party etudde ku ssente zaakyo ssente za muwa musolo si za Museveni. Finally banyabo ne basewo mukimanyi bulungi nti omugenzi Raila Odinga yali mukwano gwaffe nnyo mu Uganda era abamu kubo ab'okuntikko mu mikwano gye mwe mwali Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Raila Odinga yajja mu 2013 mu matikkira ga emyaka 2 mu Lubiri era nze namutuuza nga ze okubeera ku omukolo gwa mukwano gwe John Ken Lukyamuzi ne Honorable Michael
mukula beba mukwabo mikwano ja Raila Odinga abakuntiko enkya ng'ennaku z'omwezi meka 28 wategekeddwawo okusaba eri Katonda ku All Saints Church e Kampala Nakasero okujjukira omugenzi Raila Odinga, a man of integrity era mukwano gwa Uganda. Nsuubira okuba omukwabo abajja okuarticulating the goods about Raila Odinga. Era tubasaba mwenna abasobodde ku ssaawa 3 mubenga muli ku All Saints Church e Nakasero. Kyolaba ogwo okusoomozebwa kw'okyalinawo kwolaba mu ggwanga. Yase amanya bampita Aidid Bowazi aba Dr. Aidid Bowazi ndi musajja mu Kigabanzaala Kanungu nali negwanyiza okubeera president era ne papala nenzijayo nenzijuza naye ne batukuba olukokora ne tutasobola kuweebwa chance ebeera ku kadaala naye leero tufunye chance Right Honorable Excellence Mabirizi n'atuyita ne tufuna olukungaana okulaba kiki ekiganye era lwaki twali twejjeyo okugera oba okwesimba ku bwa president. So ensonga emu eri bweti nze nga Aidid Bowazi bye ndaba ebiruma eggwanga era abantu ebisinga okuluma abantu kubanga mbadde mu field y'abantu mbadde mu Uganda okwetolwa Uganda yonna nga nkola emirimu gyange. Ekisooka government ekiseyo government ya Uganda ba MP okubeera bangi. District weziberere nyingi osanga district emwe erimu ba MP 10. Nosanga ka district akatono wakuba waliyo Kahindo Tafire takwatagana na Kahonda ono Egombo Rwabiri ne bazifura constituency. Nosanga wano wavayo Thomas Tayebwa wali omugaga mwesimbyeko bonna Museveni abagara ne bagifura constituency. Nosanga tulina omugoteko gwaba MP mu parliament omunamale emyaka 4 tayimiranga ku floor ya parliament ku ekiteeso kye ngangamba singa nze nfunidwa chance okufuka president w'eggwanga nandisoose kukendeeza ba MP abo ba MP bandisoose buli district ng'ereeta MP ogu omu omusajja n'omukazi ekyo nenkimala ne tugenda ku ba minister waliwo state minister waliwo cabinet minister weero beetaagisa naye bangi abo bo bangi bandyetaaze ekinene nnyo nga tulina ba minister batasuka 10 ekyo ne kigwa. Tulina ba RDC osanga RDC wa bya security, DPC wa security, DISO wa security, chairman LC5 wa security. Abantu banna bali mu kifeeki bona bali ya sente ya wa musoro. Omuntu awo musoro natuko kugenda mu ddwaliro ng'eddwaliro karu esente zandibadde zigula eddagala ono MP yazitwala. MP amara senior 6 n'agenda mu parliament omusawo amaze diguli 2 asokulongoosa omuntu omutima asokulongoosa omuntu obgongo n'alya milioni 5 MP n'alya milioni 25. Omusajja mujasi aina diguli ye yagenda ku training niba mutwala wuyo America mu training niba mutwala mu Russia mu training naja nakumemia MP aina senior 6 ajja milioni 25 ono mujasi alika kadeka sente mitwaro 8 nolabe nako na mukuma anakuuma ki kono ali mu senior 6 nga yako wadiguli yakuuma wa senior 6. Twetaaga ebintu okukyuka nosanga Uganda yafe omugaga ava Sudani naja nagula wano bwamara kugula wano nagoba wa abatuuze ye nafuuka omutuuze abatuuze balagewa Mr. President Museveni abananyini ttaka bemugoba ku ttaka mwetaaga n'abafuuka ababundabunda mu ggwanga lyabwe oba abakongo bafuuke bajje mu Uganda nga babundabunda n'abana Uganda tugende mu Kongo nga ababundabunda mwagala tulagewa. Omwana w'emyaka 36 naje nagwa abantu abamaze emyaka 8 kutaka naga wano nagulawo mugende polisi ne bawekera ne bagwa bana Uganda tulagawa. Twetaaga president omupya, twetaaga eggwanga pya, twetaaga abantu abapya. Kankiriya lingene kino abamu bagamba nti abanyankole tuli bulungi, abanyankole mwe muli bulungi. Ekisooka abanyankole tufa batalina bwa kabaka batuwamba tetuyina bwa kabaka
ekyakabiri tuyina minisita wa Ruwero, tuyina minisita wa Karamoja, tuyina minisita wa Kampala, tuyina minisita wa Northern Uganda, minisita wa Ankole yani. Where is the minister of Ankole? So ebitunyigiriza bisinga ate nebinyigiriza abarara kubanga fe tuli bubite tuyina bwogerero tulinga amaje nabwo musara mutono nubwo gwa munene toyosobora kwogera oba osura mukayumba katono oba bakuteka ogwa treason olide mugwango orukwe. So twetaaga nafo kuvayo twenyigire mu nsonga eno tukyuse gwanga twafadda. Uganda eri mukati abaga kubanga toyinza kugamba abantu nti tuli bulungi ng'abantu babakwata babasiba abamu ne batawozesebwa wati kukugerawo enfuge y'amateeka wozese oguba gumusinze bamusibe oguba tikumusinze ave mu kooti. Ebintu mu Uganda byetaaga okukyukamu kubanga abantu balemereddwa n'okubeera nga basobola okulya ekyenkya ekyemisana n'ekyeggulu. Obwavu bungi, ennimiro zonna abantu ennimiro bazirina naye tebasobola kusimba bintu. Eddagala fu niweebuunya ebitongole bye bateekawo okubeera nga bikebera eddagala lino lwaki tebisobola kukebera ddagala ku mutindo abantu basobola okufuna ebintu ebirungi. Ebyobuvubi abantu bonna bali bavuba bakaaba bonna babakuba ne babajja ku nnyanja. Kakati niweebuuza abantu okukuba abantu okujja ku nnyanja yekiyongera mu nsi okugenda mu maaso bandisomeseddwa ne basobola okubeera nga bavuba bulungi abantu basobola okubeera nga bakola ebintu. Ente abalunzi b'ente bakaaba eddagala erireetebwa liteetebwa naye nga liri bbi. Ente mu kifo ky'ogifuuyira eddagala enkwa ne zifa enkwa zeeyongera kugimuka bugimusi. Niweebuuza abantu abateekeddwa okuleeta okukebera eddagala lino tinatuuka ku maduuka bali ludda wa beebase tibaliiwo naye enkola embi enguudo embi eziri mu Uganda kubanga tubadde tutambula nga twetooloola okunoonya emikono gy'abantu naye omuntu nga weewuunya ekiseera kye baawa kitono nnyo ddala kyokka ate enguludo mbi. Omuntu yatambulanga n'ava e Uganda e Kampala n'agenda e Jinja mu ssaawa emu. Kati essaawa zino tosobola kuva Kampala kugenda Jinja mu ssaawa emu otambulirawo essaawa 4. Baffe tubuuza ti omuntu ekintu kye wali okolera mu ssaawa emu otandika okikolera mu ssaawa 4 oyinza okugamba nti Uganda egenda mu maaso oba edda mabega. Ebyeddwaliro otuuka mu ddwaliro eddagala erisabibwa abantu eddagala lya bbeeyi nnyo. Lwaki eddagala titeekebwa wansi abantu ba bulijjo ne basobola okubeera nga balisobola kubanga ogenda mu ddwaliro amalwaliro ga gavumenti osangako agagambo ganene eddagala lya bwereere naye omala okulaba omusawo nga bagalya genda wali ku first pharmacy ogula eddagala niweebuuza agagambo gano ge bagamba lya bwereere lwaki tibagasangulawo. Owulidde n'otunuulira ebyo okusoma lwaki situfuna okusoma okutegeerekeka nga bwe twafuna independence. Omuntu n'asobola okubeera nga abantu babasomesa okubeera nga tulowooza nga tukola ebintu bannayuganda buli munnayuganda atunuulire ewuwe oba mu kkubo. Ebintu byonna bye tulina biva bweru naye lwaki bwetusoma mu bajjajjaffe baakolanga bagiranga amayinja ne basobola okujjamu obwambe ne basobola okujjamu amafumu ne basobola okujjamu ejjambiya ezebakozesanga. Obwongo obwo bwalagawa lwaki tutandika okubeera nga tuyiiya tubeera n'ebintu ebikolebwa nga biva wano ewaffe ne buli kimu ne kibeera nga kiva bweru. Lwaki Uganda teyafuna bwetwaze? Tubuuza tusaba bannayuganda tuzuukuke tutandike okukola ebintu ebyo nga naffe tulina ebintu ebyaffe ebiva wano ebikolebwa nga biviira ddala wano ku ntobo yaffe. Ebyalo byonna bijjudde betting. Abavubuka mu kifo ky'okulima, mu kifo ky'okulunda, mu kifo ky'okuvuba, mu kifo ky'okubeera mu bintu ebiyamba bali mu betting. Eyo ddala yensi gye twetaaga okubeera nga ebintu ng'ebyo bibeera regulated, bibeera nga bikolebwa mu biseera ebituufu. Abavubuka ne babeera nga tebabeera mu bya betting kubanga bibamalako emirembe ate eggwanga ne libeera nga tirigenda mu maaso. Tusaba bannayuganda tuzuukuke tulabe nga twegatta yadde naffe abalina ebirowoozo ebyenjawulo nga ba independence tusobole okubeera nga tukyusa eggwanga lino kubanga eggwanga lino si lya muntu omu. Eggwanga lino lyaffe ffenna. Tuteekwa okubeera nga tusala amagezi tulabe nti tutuuka mu nsi ensuubize nga naffe ffenna twekwatiddemu. Muleme kugamba ti Luwaga yalina okukola kino, Ken Luchamuzi yalina okukola kino, President Museveni yalina okukola kino, Mr. Mabirizi yalina okukola kino. Bannayuganda Uganda etukwatako ffenna tuli awamu.
tulwanire wamu tulenge nga tukyusa embeera embi tusobole okufuna essanyu. Mwebale nnyo bwe tukuŋŋaanye wano si gwe mulundi gwaffe ogusoose okulaba nga tuli wamu n'abantu abajjayo empapula okwesimbawo. Ekibuuzo kibadde nti beegasse ku kibiina kya CP. Ekikulu si kwegatta ku kibiina kya CP, naye obukakafu buli nti tuzza okukolera awamu okwegobako olukokobe lwa gavumenti ekuŋŋaanya ssente n'enyunyunta bannayuganda ne basigala nga baavu, ne basigala nga tebalina gye balaze. So omulimu omukulu, abantu bano balina ebibiina abamu ebyenjawulo gye bava, naye nga bajjayo empapula ne bataweebwa mukisa birowoozo byabwe kuvaayo. Abalala bo baliwo bwannamunigina nga tebaagala na kwegatta ku kibiina kyonna, naye balina ebirowoozo byabwe. Ate abali wano si be bantu bokka abali emabega waffe oba be tulina okukola nabo. Abalala bagenze dda mu field gye tulina okunoonya obululu, nga abali ekyenjojo ne Fort Portal, tulina abali Embaale, tulina abali Alibutong. Mbadde njogera nnyo ku gundi kubanga n'enkya yaleera ngambye nti okukunga abantu kugenda mu maaso bulungi Odong kuwa Alibutong. Abona baali bajjeyo empapula okwesimbawo ne bataweebwa mukisa. So bazza awamu okulaba nga tugatta amaanyi okusiguukulula gavumenti etakola ku ndowooza y'abantu newankubadde ensonga zaabwe. Buli omu akimanyi nti gavumenti yonna yandisoose kulowooza ku byabulamu. Omuntu osanga eddwaliro nalyo lyennyini lye batongoza nga ddwaliro nga temuli basawo, obanga kikuyambye nnyo nga mulimu omusawo, oba si kyekyo nga temuli byuma bikozesebwa, naye omusolo omungi ogukuŋŋaanyizibwa, ssente z'Abannayuganda ennyingi eziva mu minerals zo ziragawa. Ani alya ssente eziva mu golodi ava mu bitundu ebyenjawulo? Ani alya eziva mu mpuuta kati eyogerebwa nti ennuuni yaayo kiro emu yokka eri ku miliyoni 3? Ani azirya eziva mu misolo? So kyekyajjayo abantu okuba nga beegatta awamu okulaba nga eggwanga lyaffe likyuka. So kyetuliko tetuli ku kugamba nti kino kibiina gundi oba kibiina gundi, era olaba nti bwe tukuŋŋaanye waliwo abantu n'ab'ebibiina ebyenjawulo. Ensonga ezisinga obungi bazoogeddeko, naye njagala okwogera kalulu bwe katuyisizza obubi olw'eddeke tulimu. Nti bwe nasooka okuggulawo nasookera kiboga kya Nkwanzi ne tugwa mu kibuga eky'Ehoima, twali tutegese olukuŋŋaana mu Bowman Grounds, ne batugaanawo ne batutwala eyo mu byalo awatali bantu era gye baali tebamanyi nti gye tuteeseteese. Eyo enkola nkyamu nnyo nga tuli mu kalulu, era tusaba Electoral Commission eveeyo ebeereko ne kyekola. Olwokubiri lwa wiiki eri nali mu Ntebe municipality nga ntambula mu bitundu ebyenjawulo. Twatwala okutimba ebipande byaffe ku luguudo oluva ku airport, ne batugaana abasirikale nga baga nti walina kubaawo bya muzeeyi yekka. Ekyo Electoral Commission tugiwandiikidde esirise, efuuse kyesirikidde ekintu ekikyamu mu kalulu nga tewali bwenkanya. Ku luguudo oludde Nakiwogo ogenda ku Mwalo twalukwata nako okutimbako ebipande byaffe, abasirikale ne batugobawo. Akatambi k'abamu nga bajjayo ebipande byange nkalina. Ensonga eyo Electoral Commission tugamba nti oyo mumugye mu kalulu kubanga akozesa amagye okutuukiriza ebigendererwa bye ye ng'omuntu ono. Amagye ge gaŋŋaana okuteekawo ebipande. Ekyo tugamba nti kikyamu. N'olunaku olwaleero ogenda mu kalulu nga kafaanana kati. Twakajjamu twakagendamu ye, naye era tuyimuse okulaba nga tunenya gavumenti eriko ne Electoral Commission okuteekateeka, naye nga waliyo abasibe alw'ebyobufuzi ababuuza baatusibira ki ng'emisango gibuze gye babavunaana naye nga bali mu makomero nga Kano Kizza Besigye, tulina Lutale Obedi bali mu kkomera bamufumbiro ba Edi Mutwe n'abalala bangi nnyo, naye nga
babamye okweyimirirwa babasibye babuza misango ki tegigwa naye nga lwa byabufuzi kitegeeza nti we tuli tewali bwenkanya ground teri free and fair naye ng'ate tuli mu kalulu ke tutayinza kugaana kubanga katuwa okwogera ebyo ebitunyiga n'ebyo tutakkanya nabyo era sipi bannamateeka abaffe ne bannamateeka abalala bajjayo empapula muffe weebali twegasse awamu okulaba ng'ate tuwawaabira gavumenti eriko akakiiko k'ebyokulonda ne palamenti olw'ensonga nyingi ensonga emu ku zo buli mwaka gwokuna walina okuleetebwa electoral reforms enkyukakyuka mu mateeka naddala g'ebyokulonda ku luno kye tutaalaba ne weebuuza minisita w'ebyamateeka oba akola mulimu ki ebyo bye twogerako tiffe twetaaga n'abaminisita batono 17 kubanga abaliwo tebalina mugaso kakati bassebo ne bannyabo tulina ensonga ey'okubanga electoral commission yagana abantu bangi ebirowoozo byabwe okukiikirirwa bajjayo empapula twafunye meeting n'abantu abo abangi abatali wano naye nabadde ne Henry yabakama mumumanyi banyi nnyo wa TBN TV nga yajjayo empapula n'afuna signature ne bakeberemu kwemu ne bamala ozikakasa nti balonzi ne bawaayo ezisuka mu zibeetaaga abantu abo ne bamimbwa omukisa kati ebyo byonna tetujja bireka kgenda bugenzi bwe bityo mu ggwanga nga lyaffe nga si ggwanga ddala era tukkiriza nti akalulu kano nga tetunaba na kutuuka walondebwa wateekwa okubanga electoral commission evaayo eiza newandulula oyo gwe ngenda okuddira mu bigere olw'enkola ey'okukozesa amagye ey'okukozesa obubi akalulu kano mwalabye ebyabadde sipiika gye yeesimbye n'ebyabaddewo so temuli bwenkanya mu kintu kye tulimu so twagala omulamuzi byabakama n'akakiiko ke ku mulundi guno okulangirira ebivudde mu kulonda nga balangirira buli district ku district tetwagala bise bibeerawo ne tubuuza nti results byosoma obijjawa nagandi nga bwe bijja bwe mbisoma bivaawa ffe ng'ate tulina ba agents baffe tugambye batuwa bino twataddewo tallying center yaffe ekimu ku kyo kwe kulaba nga tuziyiza amakubo gonna agandiyitiddwamu okubba akalulu so tukkiriza nti eyaffe ejja kulangirira nga neeri tennabe yabyabakama kubanga tetujja girinda kasita tukuŋŋaanya results zonna okuva yonna tujja kwerangirira nga tetulinze okujjako ng'ensonga zaffe zikoleddwako akakiiko k'ebyokulonda tetujja kukkiriza polling stations awalondebwa ebifo nga bataddewo ebyekimpatiira nti osanga bagambye ndi wano mu lusaalu lw'e Nakasongola luno olusaalu lw'Erwera nti waliwo polling station abantu baawo balonze bangi n'okusinga abalondedde kweri mu Lubaga South ekyo tetujja kiganya polling stations zetumanyi ebifo ebirondebwamu nti kino kiri bye byokka bye twagala awe wagenda okuleeta obuzibu fe okwerangirira n'abantu baffe betwateeseteese dda obukadde 3 okuyingira State House nga tetulinze birala bassebo ne banyabo neyanza nnyo ku lwa Katonda n'ensi yange Ssaabasajja Kabaka wange okwebaza omulimu ogukolebwa ab'amawulire okutuusa ku bantu ebintu ebyenjawulo Uganda yaffe kati tetuyinza kutiitiriramu yo mu nteekateeka ze tuba tutaddewo ate n'abantu balina ozimanyi emabega waffe waliyo ebibiina by'obufuzi ebirala bingi ebituwagidde okubanga tugenda mu maaso mbalaza ekyokulabirako ffe ebbanga ddene twayimiriranga CP nga tuyimirira emabega w'ebibiina ebirala era twayimirira nnyo ne Kano Kizza Besigye mwalabanga akabonero kano ekibiina kye yalimu kirye ekyagenda nga tekinnabaawo CP yali weeri
byebimu ku bibiina ebikadde ennyo ebyaliwo eri mu kinaana sipi naye akabonero kano mwalabanga nga bakakozesa kubanga ate nga akabonero kaabwe kyali kisumuzo tekaalika naye tuwalinga tuyimiridde emabega waabo ne tukola wamu nabo ku mulundi guno ekibiina ekyo kati kyalimu tekyalese muntu naye mwe twajje vice president Salamu Musonga so enkola etuleese awamu kwe kulanga tusiguukulula obufuzi obuliwo obubi ennyo ddala obutaganya munnayuganda kwekyusa sente bwe ziweebwa ez'omusolo zirina kuyamba babi ba misolo naye abantu ab'oluba tubazirya tulina ebintu bingi ebinyiga bannayuganda gamba ng'abajaasi baffe ogenda mu Congo ogenda e Sudaani ogenda Somalia ogenda Iraq n'awalala ani alya sente ezisasulwa eggwanga so saabasirikale muntu ogwo ali omunyago ogwo gwonna kati ebyo bye bituleeta okwegatta okukolera awamu tulabe nga tutuuka ku ki okwegatta kwaffe kulina ebintu ebirala bingi bye tukyakolako kubanga si ffeffekka abali wano banaffe abala bali mu firu ate nga si gwe gusoose okujja tuzze tuteesa okutuuka olwaleero tulaba bwe tuti kati olwaleero tetuyinza bbawa kyankomeredde kisembayo nti ono atwala kifo kino ono kiri kubanga bangi bakyajja ate tukyakola ate tulina ebibiina ebirala ebiri emabega waffe si mpandiike eya Bungereza constitution si mpandiike naye tekitegeeza nti teriiwo tekitegeeza nti si mpandiike neya Buganda ekiko kino tukinyweze kubanga kikulu nnyo kati abamanyidde nti buli kimu kyonna wateekwa kubaawo teeka wano bw'otateeka wano ki kakati enkeera kibeere bwe kiti kubanga mu kuyita abantu nze ntegedde ekimu ku kyo kye mubadde mwogerako gavumenti gye tukoleramu yava mu nsiko kati ekimu ku kyo kye mbabuulidde tugimanyi nti esobola n'okuleeta omu gwe gw'oyagala asayininge enkyoyo omu bw'ava akaganye nti nze nvuddeyo eno nyingidde ebyo bye twaganye kino twakikoze ne tukkaanya ffenna nga tukitegedeza engalo ezo gy'owulira n'ekirala ekisembayo nga njogera mu bannamateeka bannanga abali wano endagaano zibeera mu mirundi mingi waliwo endagaano etali ya bwino nga mukkanya bukkanya orale and this is one of them ate zikkirizibwa ne mu kkooti era zikkirizibwa ne mu kkooti okwogerezeganya na buli munnayuganda ali eyo eyandyetaaze okumanya ekituufu ekyali ku electoral commission nga tujjayo empapula ate nga tuzzaayo empapula ekisookera ddala nandyagadde okubuuza aba electoral commission kituufu fa abakulembeze b'enkya twali tusoma nga babuuza nga tusoma bagamba omwana ono ye mukulembeze w'enkya mukwate bulungi omwana ono ye mukulembeze w'enkya kaakati we tujja okuyisaawo endowooza zaffe oba ebirooto byaffe lwaki ate muba mutukuba ebikono ekikono ekyasookera ddala nga tuyingira electoral commission ŋŋanzi baŋŋaana okuyingira factors ezasooka okuŋŋaanisa okuyingira bambuuza ogenda kukola kintu ngenda kukimayo mpapula as who where are the documents since when did security guards okutandika okutubuuza empapula zaffe after banjulira empapula ne balaga nti first wait tugenda sooka kubuuza munda tulabe oba osaanidde okulaba ng'okola ki ng'oyingira kakati ensonga endala disrespect. How can you judge a president with mere looking? President anafuga omujudging otya nentunula nti gwe tosaanidde ku ngeri gy'olimu bw'oti tosaanidde kukola ki kufuga. Sincerely speaking, we have our papers. Buli eyajjayo empapula eyayagala okwesimba ku bukulembeze eyajjayo empapula yayina ebimuluma yayina ekintu kyatuulidde ekimunyigiriza ku mutima kyasobola kyalabanga Uganda mu butuufu ekibulamu ate yandyagadde okiteekawo naye kulwa injustice eyaliwo ku electoral commission me and with Magezi with other presidential aspirants twayimirira ku electoral commission ekiro kiramba ku lunaku lwa nomination za NRM nga batusuubiza otuwa empapula zaffe ne batasobola kuzituwa batugambe enkya
sincerely speaking nga signatures zonna twazina singa tusalawo ne tugamba nti at least naffe we have to compensate for our time, sincerely wasting our time. We came there, we collected signatures, we moved all over many districts. We went to Karamoja, people judged us. Ngoro nabagala kintu kimu. Can you be a president? Can you be a president? How? Now another challenge je twa facing. Sente ziweebwayo bakama baffe miliyoni 2. Mbadde manyi omuntu okukyusa eggwanga twasoma first qualifications zemwagala muntu alina okubanga yasoma good, alina okubanga yamala senior 6 good, olina okuba ne pass slips zonna eziraga nti wasoma. Kisubira muntu yenna kujja kukimayo empapula ezogamba nti agenda kwesimba ku bukulembeze bwasimbi nga bw'eggwanga ng'alina F9s all over, ajja ng'alina sense of humor, amanyi ekyokukola, amanyi n'owokutandikira. Sincerely speaking, miliyoni 2 ze mutusaba, is it bulemesa muntu oba? And another thing, nga tuvudde ku sente, constituencies, ekintu kyokugamba nti kati Uganda we yatuuka nti omuntu ayagala kwesimbawo bamutemerako butemezi ka party ke nti kakati gogenda kulira ka constituency kano. Tokyasobola wadde okubeera waawo n'ogamba nti njagala kwesimba ku bulemezi, ovaayo n'ogamba kati tekugenda okukola, tugenda kuwa genda okulira ka constituency kano. Bwe kibanga bwe kito bwe kiri, then Uganda kati mugidividing bafunira president singa 6, sincerely speaking. Because temusobola tusamoninga ne muti disrespecting a electoral commission, twali tuzaayo empapula, you people ne twazaayo empapula ne batugamba we come back tomorrow ng'empapula tumazo ziteekayo. Abanamawulire abatukwata ne videos wenyini zikyaliwo ku media zaffe ne bagamba mukomewo enkya ne tukomawo. Tomorrow they tell us, you know, you first wait, tukyalina bye tukyali mu interviewing, bye tukyali mu kulaba mukomewo sawa 8 ne tukomawo sawa 8. Sincerely speaking, coming back sawa 8 mutugamba time oluva sawa 10 time is gone. Oluva wonti ate kati you're not qualified. You're not qualified with which reasons are you giving people that you are not qualified? Because we need to be given reasons. No government omanyichi akampa kit toli qualified okubeera president because signatures zibulako with no reason. Mulaganti you're not qualified. Qualified how? With what? Yeah? So with those points, allow me to call upon some of my members that are willing to come to add on. Amanya nze Kato Deus oba amanyidwa nga common man. Ngenda kusookera ddala okwebaza bannayuganda bannange mwebali kwagala nsi yammwe, musingira ddala abo abali mu offices abataagala nsi yaffe. Okuvaayo ne mujjayo empapula, okuvaayo ne mujjayo empapula mu representing eggwanga lyammwe, musavinga eggwanga lyammwe mu office esingira ddala okuba ennene, kyalaga obuvumu obusingira ddala mu Uganda eno. Ekisooka kye nandyagadde okwogerako. Okay, I can speak in English. Yeah, points clear. That all of us that picked those nomination forms, we are not there for a joke. It was a serious matter. And I would like to send this message to everyone who is there, government officials, people in government, that this was not a joke. These were Ugandans who have Uganda at heart, who are seeing that Uganda is not going the right direction, and they want to put everything right. It's a pity that most of us who are seen as if we're not Ugandans, it's as if this office is given to a certain group of individuals. We are all Ugandans, and we have a constitutional right to represent this country, to serve this country in every capacity. So, I want to put this point clear, that everyone that picked nomination forms love this country. What we noticed is that Electoral Commission
is not independent at all. It moves on orders of several people in government. I think everyone have seen what happened at in Anita Amongo's constituency, where people are blocked from coming to participate. The same to Taiwa's place constituency. So that indicates that we have a dummy electoral commission. It is so sad that young people all over here came to serve this country in that capacity and were seen as jokers, were blocked from exercising their right. So that means we have a country that will give first priority to foreigners. So for us, we are calling a government that will focus on Ugandans first, giving Ugandans the first priority. This, if you give Ugandans first priority, you look at service provision. We have people dying. They can't access good health services. It's a pity that we have a government that is in place for 40 years and nothing is being done. That, like where I come from, in Rongo district, people supported this government for all along, and there's nothing like on the ground. So once again, I want to thank the organizer, someone who called us. He saw the value. You did a great job because you realized our desire to serve this country. We are seeing that everything is going in a wrong direction. Please don't judge us as if we came to represent you, to serve you out of showbiz. We came because we love this country. We see that things are not being done the way they are supposed to be done. They're the ones that embezzle government funds. I have seen the capacity of a good leader in Mr. Marilis for calling all of us here. It is an indicator that he clearly shows our desire. And I would like Ugandans not to take us for granted. We came out of love for this country. That every presidential aspirant you're seeing here is coming from every corner of this country. So, what does that mean? Anira avuge Uganda bo